Olwaleero tusazeewo tufulumeko ekibuga tubeere nga tunoonya ku bavubuka mu byalo abalina kye beekoleddewo naddala mu bizinensi. Eno gye tusisinkanye omwami asobodde okubeera ng'afunamu mu kulima ekirime ekya kamulali mu kitundu ekyabulamu ku Mityana Road. Agenda kuba ng'atubuulira olugendo lwe mu kulima kamulali lubadde lutya n'okusomoozebwa okw'enjawulo kwasisinkanye. Nkwaniriza ku program Ensimbi n'Emirimu nange Omumbejja Ndagire Leila. Ssemazinga w'omuddugavu Africa yakyasinze okuba n'abavubuka mu nsi yonna era buli mwaka abavubuka bali wakati w'obukadde 10 ne 12 be bayingira mu nsiike y'okunoonya emirimu mu Africa buli mwaka. Kino kiraga obuzibu abavubuka bwe batunuulidde obw'okunoonya emirimu era kino kireetedde bangi nnyo okwenyigira mulimu gw'ebyobulimi wamu n'obulunzi era nga kw'otadde n'okwekulaakulanya. Omulabi waffe atulaba wano we tuli mu nnimiro ya kamulali. Abantu bangi bamanyi ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ne kamulali nti alibwa bannaffe abeeri ab'omu Buyindi, abalala bamuliira ku mmere ng'ennyama, omucomo, abawoomera nnyo naye nga tebagendangako wansi mu nnimiro kumanya nnima ya kamulali efaanana etya. Abantu bagoberera mitendera ky'okubeera nga bamulima. Twegattiddwako omulimi agenda kuba nga atubuulira kamulali ono ne mu Uganda omuntu osobola okumulima. Ye oba omulima mbeera ki gy'olina okumulimiramu, okusomozebwa oba okusanze osobola kwettangira otya? Ssebo tukwaniriza ku program Ensimbi n'Emirimu. Buuza ku balabi ba Bukedde TV. Abalabi ba Bukedde TV mbalamusizza bassebo ne banyabo. Amannya gange nze Ssentongo Ronald, omulimi asangibwa wano e Bulamu Mityana Road. Mwami Ssentongo, entandikwa ye ey'okulima kamulali yali etya? Ey'okulima kamulali yali bweti. Nali waka nga ntudde n'empuliza programu emu yali ku radio emu. N'empulirako omwami yali ayigiriza okulima kamulali. Awo we nafunira kambuyita obuvumu ne munoonya. Nentuuka we yali nengezaako ne banguza ensigo nagula yali half acre by then we naguliraawo kuba ensigo bajinguza emitwalo gyali 8 nenzija nenkwatagana n'abawaka nenjiwa bedi. We nayiwa bedi mu kiseera ekyo nagiyiwa nga olaba mu kiseera kino eky'omusana nga tugikwatako nga tugifukirira. Twagiyiwa ne tugibikka ne tugifukirira ndowooza yamala wiiki singa 2 olw'okuba nti amazzi gaalingawo obunyogovu nga bungi netandika okumera. We yamera ne tugibikkula. By mwezi gumu n'ekitundu enkuba yali etandise okutonnya, ndowooza tuyingidde February ne tutandika okusimbuliza naye nga buli kinnya kye tusima tuteekamu kalimbwe kasobole okudda nga kalina ekintu kye kalya wansi. Kalimbwe mwalinga mujjawo? Kalimbwe waka waggulu eri gyali. Okay, olunda n'enkoko? Nnunda enkoko nyabo. Okay. Kati we tukwasaganya ekyo ekintu n'abeera nga kamulali atambula nga n'ewaka we tukola ki we tukwasaganya ekyenkoko paka we tuze nga tutambula we tuti paka we tutuuse ku ssa ly'okunoga. Oyogera okutambula okubeera nga akula. Okay. Kamulali nga akula. Omuntu wabanga ayagala oyingiramu eno bizinesi ey'okulima kamulali enfukiriro eri etya, ebigimusa akozesa atya, omusana gwetaaga gwa kigero, ebintu ebityo? Enkuba weba etonyerera tekiba tekineetaagisa ate kuddamu ofukirira ng'emabega wembadde nga nfukirira bedi. Then kamulali oyo aba asobola okukula kati ekiba kiddako okunoonyayo ku ddagala netandika omufuuyira kuba wansi olwedde mba nateekayo ekigimusa kiri ekyenkoko. Kati awo n'abeera ng'asobola okukula era lwakuba nti muzenga omusana gwaka naye wali waaba akula aba anyiririra ddala nga wonna waba wa green olw'ekigimusa ekiri wansi n'ekya waggulu ekya super green. Era alwana kuba era omulaba kati wano alwanya ekyeya singa tutuuka mu mwezi gw'enkuba agenda kuddako yenna addugaze aleete ebikoola ebipya. Okay, ekitegeeza olima lumu n'olinda oluvannyuma lw'ebbanga linkanawo? Oluvannyuma lw'ebbanga okulima kamulali ono mulima kati nga we namutandika n'abeerawo kuba ye tafa kano singa kabeera tekali mu muddo
kasobola okumalawo n'emyaka egiwera 3 nga weekali. Ekitegeeza omuntu ali mu mulundi gumu. Kuba kati okalaba kakunkumusibwe kati naye singa enkuba eneetonnya just kakoolera ono Kamulali yenna tugenda mujjako then kaleeta amakoola amapya ate katandike kumulisa. Otugambye olunda ne ku nkoko. Okwasaganya otya okulunda enkoko ne Kamulali ono ate ndaba ne mu nnimiro mulimu emmwanyi? Kati okwasaganya ebintu ebyo nze kyandimbeeredde ekizibu ennyo zaali badde enkoko kuba zo sina wenja kugamba nti kati leero zaagala emmere ne ŋŋamba nti sirina. Naye ate ekyennimiro nsobola okugamba nti kati wali nja kulimawo wiiki eri ejja. Ennimiro nyinza okumanya nti wiiki eno kanjiwe egundi ennimiro. Enkoko ne zibeera ku gundi zo zibeerawo ku daily basis kuba buli kaseera mbeera nsobola okukola ki okuzirabirira. Nva mu nkoko then ne nzija mu nnimiro. Wentyo wembikwasaganya. Webinyambiddemu kati okugeza enkoko gundi azivaamu simusuula. Kalimbwe simusuula. Era nziramu ne muleeta ne muteeka eno. Nankolera ekijimusa wakati wa Kamulali, emmwanyi n'ebitooke. Twagala twogere ku Capital. Twayinza okuba nga abuuza omwami ono ayogedde kulunda enkoko, Kamulali, emmwanyi. Essira tuliteeke ku Kamulali. Watandika na ssente mmeka? Kamulali natandika n'emitwalo 8. Ekyaddako ne nkozesa amaanyi gange okulima. Kuba okulima nze najja n'ennima. Ekyalinga ekyalibadde ekyamaanyi yali Capital kufuna nsigo. Twagala otubulire ku nkolagana yo ne famire yo. Abantu abasinga mu byalo tulaba nti aba akwatagana ne mukyala we n'abaana ne babeera nga baddukanya ebikwatagana n'okulima, kulunda. Gwewo kiri kitya? Famire kati okugeza nze nyinza okuba ne bukya ku makya nenzikirira oba n'abaana ababiri ne basigala n'omukyala ne bagira mu nkoko. Bwetyo wetukwasaganya kale ekintu. Twagala otubulireko ku Nnyengera kubanga waliyo Kamulali omu aba wa green, omu wa red, wano ndabawo wa orange. Omanya ddi nti kati ngenda mukungula aba mu kala ki? Kamulali ono waaba akuze aba mu kala ya red. Kati buli kensanga nga ka red nkanoga nenkatwala nenkaanika. Akatale ka Kamulali ko kali katya naddala wano e Uganda mwaba mulima? Akatale kamwe ko kaliwa? Akatale tikabadde kabi kuba tubadde tumala okumukungula tumwanika, then waliwo kampani mu town etubadde tumutwala abamugula, then bo ne bakola ki ne bamwongera gye baba bamwetaaga mu bungi. Kampuni eyo omuntu waba ayagala otunzayo Kamulali wa gendayo bugenzi? Bagula ku buli muntu yenna kasita obeera ng'olina ekyo kyennyini kye bakola ki kye baagala. Otugambye wano Kamulali yo mulimira ku kitundu kya eka? Kitundu kya eka. Ofunamu ssente mmeka mu kukungula? Buli kiro ebeera wakati wabanga ali ku bbeeyi. Waliwo wabeera nga ali ku bbeeyi ne kalinnya ne kabeera kano ka bad eye ne kabeera ku mutwalo. N'osanga nga kali wansi ne kabeera nga kali ku 15,500. Kusomozebwa ki kw'osanze mulimu guno ogw'okulima Kamulali? Olumu tumulima kati nga omulaba wano. Saafunye maanyi ga munoga. Olw'okuba nti lumu nali ku TV ngeno olaba nga bakola ki? Babaanize Kamulali yenna afuluma e Uganda. Lwaki? Abalimi abamu tebafuuyira, babadde tebafuuyira. Naye baali batusuubiza nti gye bujjako akatale kayinza okukola ki? Okutereera ne kaddamu ne katambula. Ngeri ki gy'osobodde okwetangira okusomozebwa okw'enjawulo kw'osisinkanye mu bizinensi zo okuva ku y'enkoko, mwanyi ne Kamulali? Mbadde nsobola okugenda mu cooperative ezigatta abalimi n'enyanjula ekyembeera kyensoomozeddwamu ekiba kya ssente ne basobola okunyamba nenzija nenkola ki nensobola otambuza ekiba kibadde kinemeredde. Ate ku buli obuzibu obw'okubaaninga Kamulali? Obwo obuzibu bwa Kamulali okubaaninga nabwo bwankwatako nnyo kuba kyekyasingira ddala okuzibikira ennyingiza yange kuba we nnima ekintu ne kikibisigala mu nnimiro kati nga bw'okiraba
kiba kinkutteko wawe ngambira nti oba gavumenti esobola okutuyamba nebeera nga etuyamba nebeera nga egoberera kale emitindo olumu egy'abantu abakoze eki kuba si ffenna ababeera balimye nti oba togize tofuuyidde. Lwaki wandiyagadde omuntu omulala okubeera nga yeenyigira mu bizinensi ey'okusiga ensimbi mu kulima kamulali? Kamulali ono atwala ekiseera kitono okutandika okubala ate n'atwala ekiseera kiwanvu nga kyali ku nnimiro. So watabaawo obuzibu bwonna nti oba kubandinga asigala anoga kuba kati ono nze kasanga musimba omwaka oguwedde nyingidde guno omwaka just kumulongoosa bulongoosa ataddemu mbeere nga ntandika okumunoga. Akalowoozo kempa eri abalabi ba Bukedde TV bonna, oyo yenna akyali mu kibuga ng'alina w'asobola okulimira yalibadde atandika. Omulamwa gwe tubaddeko olunaku olwaleero gubadde gwa nnima ya kamulali. Kansubire nti nno ofunyemu ekyokuyiga omuli okubeera nga tolina kubeera nga weekuumira ku bizinensi emu, okubeera ng'owangaala. Osobola okuba ng'okola ng'omwami ono alima kamulali, alima emmwanyi, tulabye ku nkoko z'alunda, obeere ng'ofunamu nti bizinensi emu ne weeba efunye okusomoozebwa tokosebwa nnyo ng'omuntu alina bizinensi nnyingi. Oba osobola okozesa emu n'ekuyambako okubeera ng'egattawo ekituli endala kyereese.